Sivumbi ayagala kuwamba kyadde kimuleese ate gwagenda ku kitebe kyammwe olangirwa kyolangirira alina statement zadde akola nga awaana Kyagulanyi naye nga fe abakugu b'ebyobufuzi nkulira omukuba pulezidenti waffe omwagalwa aligenda okukomawo gyali nga bano twabamala amakulu eri kitegeeza kyekyo kitegeeza nti talina mulamu ye exactly yava ku mulamwa naye waligenda okudda nga fe kino twakirenze mba nkulaba Kivumbi bamuteekamu enjiri evuga ekintu ekyo ekiwamba naye ne kaweefuwe n'atandika w'ababaka abamu nga basonda ssente zireeta abantu ku kooti yes neera n'olunaku lwe yateebeddwa mobilization yabaddemu ekizimba ne ku masigidi kwe yayogeredde mwabaddemu abakyala taxi nga badde bakuba takibiira nga bazikira bazinze ebikonde byabaddemu momentum bakiyita kuzimba momentum kati Kivumbi nze gwe mmanyi gwe nakolako naye bwe yeematiza enjiri bwe yamuyingira kano gigamba bamu abatali banuupu abagendayo mikwano gye nga sijja nuupu nti ekintu kikalu bwenfuluma kyakuwambibwa buwambibwa akati nze imaani kodaliwo Kivumbi ndoza imaani n'erinnya ey'okukiyoolawo kati mu kufuluma ng'ayina okwogera ebintu ebisanyusa bakarampenge ba nuupu atandike revolution ayingire mu nuupu abenga azikusa ekibiina amale faction lutandikirawo olw'omunda kwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofudde olwaza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nyina president wa Common Man's Party Honorable Munyagwa Mubaraka Serunga tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuzeeko tutandike program sebo tukwaniriza sabo sooka obuuze ku bantu tutandike okwogera ebigambo abatulaba mbalamusiza nze sijjako okubeebaza nate okubeera ku mukutu gwaffe gwa MS Media gwe gumu ku mikutu egiri professional gwe twasalawo okubaako ate tusaba namwe mugubeereko tugupromoting tube nga tusobola okufuna amawulire agataliimu nnyo bwamaca amawulire agalimu professional touch so mbeebaza Matiya muganda wange naawe weebale kuyimirizawo mukutu guno kale wona osinzira okubeera nga otulaba tugenda tambula ne president wa Common Man's Party olunaku olwaleero njagala tugende ku nsonga ya Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi ali mukiise ng'akiikirira abantu ba Butambala Kawunti mu palamenti ebyaliwo mu kalulu byali bingi n'abantu ne batuuka okufiira mu maka ga maama we n'akwatibwa ng'omu ku basuspect ndowooza nga prime suspect oluvannyuma ne tulaba ng'ateereddwa emyezi ndowooza yabadde amaze emyezi nga 7 omusango gwabaddeko ne banna abalabe yateereddwa na 2 gubadde gwa mada Honorable Munyagwa tutandikire ku Honorable Mwanga Kivumbi enteebwa gye yateebwamu gwe nga munnamateeka bw'otunulira bw'oba kesi ngeno wagiraba bali basobola okumuwa bbeera amangu ago emyezi 6 ng'omusango gwa mada abantu 7 baafiira mu maka ga maama wate n'akwatibwa nga prime suspect mu kesi eyo ekisooka ng'abantu tulina okusooka tusaasire famire ya Mwanga Kivumbi olwe batuuseeko omuntu okubanga ofunye okukakana nti omuntu waffe bamutadde ate n'omala akamala ennaku lumu kitundu ebweru babbiri ate ne bamuyoola kintu kyennyamiza kisumbwa famire nebeera disorganized twagala okusaasira famire maama we bannyina ne mukyala we Dr. Zahar olw'okuyita mu ttokya bwetyo naye oluusi okujjayo Kivumbi eyinza okuba yabadde nga painkiller ng'omuntu wandibadde osooka n'olowooza lwaki mu nuupu yonna Kivumbi yafuna ebizibu ebyo mu kalulu ate lwaki gwe baakwata ne basiba naye ng'omuntu yandibadde akifumiitiriza nnyo ng'ali mu kkomera tuli mu struggle nze wange batiddewo abantu n'okunjoola ne banjoola
Honorable Kyagulanyi wote waliwo nasikali ku gate waite waliwo kubatusizaako na bulabe. Ewa Muganda ngero bongo wote wali buzibu. Bonna basenyonyi lwaki nze kivumbi. Ekyo wosookera omuntu ng'onokola analysis entuufu lwaki yafuna ebizibu ebyo. Ekyo kiba kikulu. Nakugamba Honorable Kivumbi alina obuzibu ng'omuntu. Honorable Kivumbi bw'ateeka ekintu mu mutwe nja kulagawo mu maaso naye nga bw'ateeka ekintu mu mutwe kimutwala nnyo n'atafunamu nakalowooza kirala kyonna. Abeera ku ekyo kimutwala nnyo obwongo obunafu bwa bulina. Yali ne Besigye wano muwokotu mu FOC nga mukwano gwe. Bwe yafuna mbabazi Kivumbi yali mukambwe nnyo ku Besigye nga kubanga mumanyize tubadde wamu nga tomunyumiza bya Besigye. Nali naye ku Riders Hotel. Riders Hotel eri wabweyogerere waliwo hotel bagita Riders nga akave Nambole era kabweyogerere twalibakireka. Yes, nali meya nga ye MP. So lusiriko olwaliwo bali opposition katuba tuvaayo ne tujja nga tuvuga naye ngiyandeetako nga Kivumbi okumugamba nti wali omunabyabufuzi asinga mbabazi nga Dr. Mwerabidde Munyagwa sinza kugenda kuvuba nenkwata empuuta ennene ate nenkomawo nunyumiza mukene. Ebigambo byabanga binene nomugamba Kivumbi bino wapi nga imaani eri mubireete. So alina obunafu obwo nga naffe tulina obunafu. Alina obunafu nti imaani ye bw'erinnya eba mu 10 ku kintu ate ekyo mbyobufuzi kya bulabe. Nakugamba bwe yali chairman yali vice president ye vice president in charge of Buganda ku NUP. Nakugamba nyine ebintu byenawulya nga alina meeting gye yatuuza nenge ebigambo yali ayogera byali tebyetaagisa nakusinziira n'abantu be yayina oba meeting yagituuza oba bamuyitamu mumpita nenge ebigambo byayogera owulira omanyi ife mbyobufuzi oba ku experience ya Honorable Kivumbi bola meeting esukka ku bantu 5 kyandibadde kirungi osengeje byokola ki byoyogera. Exactly. Ku experience yo waliwo byotayina n'otunula n'ogamba naye bino ebigambo yinza okuddayo naye owulira nga bye yali ayogera byali bikambwe nga ne bwe yandibadde abekkiririzaamu byali byetaaga kuba byakyama. Kyova olaba ye mu kumujja kubanga akalulu kigambibwa nti osanga yali akawangudde pati akavuyo akagwe kati oli tobasobola kutta bantu wa candidate ne bamuzingako n'osuubira nti anaddayo abanja akalulu n'opponent akolesa naye ebigambo byali ayogera kyova olaba nti ye amaanyi agamukozesebwako gaali gaki ganjawulo. Museveni awunya ekivundu mutwale ekivundu bananyini mufe bakwatawo awunya. Omanyi waliwo ebintu byoyogera ng'okwata ku nerves z'abantu waliwo kye bayita critiquing nti gwe opposition oli mu kuwakanya kati gwe oli mu kuwakanya Munyagwa totegeera byabufuzi oli muyayi wa byabufuzi oli kino oli corrupt oli muliwanguzi oli ki ebyo biryoke mu politics tewasoma biki we are even doubting whether oli muna Uganda ebyo mu politics biri herefe ebyo biryoke mu politics ebiryoke nebo otandika walwala siriimu wotudde woyonoona oba oyiseewo ekyo kibaamu ekiralalala. So kyova olaba ye yes approach ate be yali nabo meeting ndowooza bo ne batya ekiddako ne batwala information nti wulira omusajja byayogera neffe tetubiriimu anti politics bwaba olikodinga muno omutwala ye politics bwaba ekyo nja kikubuulirawo kyali kintuuseeko musajja muno oli omusajja yeboogera naye nze sibikola ki sibiriimu. Kyo Kivumbi bino emitwalo tubirabye naye yandibadde ayinamu experience emala okumala diri boogera ki kyekyamutwaza mu kaduukulu ate Honorable Kivumbi yandibadde yeebaza Katonda
ekintu ekyagwa mu galaji y'ewaka singa omanyi waliwo mu kaseera kakalu pressure ebe yawaggulu oluusi ebintu ebimu okukakasa nti bikoleddwa bulungi n'oyingizamu mukyala wo omwana wo bakampeyina bwe basanga mu galaji singa oba mwalimu ng'omwana we oba mukyala we yayita vaawo bajjukira abaaliwo kuba bayita bamanya ndi gwe bakola ki gwe bakuba yali mbeera nkambwe nnyo mpozi n'ekirala ensobi gye yakolamu okuteeka politics ewaka maama we nakyo simanyi lwaki oba okikola yali tale sente ndowooza anti bagamba talina maka saidi za Butambala mpozi tagaagala bwagazi naye kapasite yagiina era bano abasiraamu bayombanga bagamba omusajja woteri yazizi okuteeka amasomero agazimbe okuteeka ebyobufuzi ebikambwe ebityo mu maka kumpi ne maama wo emyaka oba simanyi maama wo bayina emyaka emeka oba 7 oba 8 mukadde okuteekawo ebyobufuzi bwebityo simanyi lwaki oba obiteekawo kubanga anything bad kisobola okubaawo nekireetera maama wo obuvune bw'otayinza kwesonyiwa yaliho nalebo tinkasiimire mu kamyufu KNRM bateeka kukoona lebo tinkasiimire violence actually ne maama we naafa maama we byeyalaba n'agenda mu shopu naafa so biba byetaaga oluusi ebyobufuzi bwe bityo byawule ku bakadde bwe batyo bwe babeera Kivumbi bwe bamusiba musango bamuteeka gwali munene nti yaviirwako okufa kw'abantu bamukyajinga terrorism mu misango gye bamukyajinga mwalimu ne terrorism si gwe gw'obutujju omusango gwali munene nga gutiisa waliwo yadambuuza neho nayo munyagwa mwe mumanyi bino tubuuliyeko Kivumbi bamutabatya owa musango gwa terrorism nga bamufumbiro babalemedde baani babalemedde babalemedde nabasi babalemedde ate ono bamutadde batya ne mugamba nze naawe teri amanyi ebiyinza bibuuza abalooya bahonalebo Kivumbi oba Kivumbi yennyini naye ideally ekyobuntu kiri nti omuntu bwamala okuva mu komera kyanda tekyetaaga kumubuuza bakutadde batya ekyabuntu kubanga teri komera ddungi ekisooka ontaddeyo nga saagala oba nfulumye nkulimbye oba nkuwadde enguzi nonta oba ntolose nze nsigala sinenyezebwa kuba mukomera teri ayagala kukola ki ebyo tuze tubiraba ne bagundi babanenyako basegere mufulumye mutya so okumutakwe nekuba nga kkiriza oba gaana waliwo okuyambibwa kyali tekisoboka waliwo enteseganya nsinza ziyita nteseganya naye wate kuba waliwo okuyambibwa nga waliwo omunene osanga yamugamba yamusuulira ettawulo nti mumuleke mu bufuzi amateeka gokka 100% gasobola bbanga gatamuwanga amateeka gakole kimuwanga galeme kukola kuba mufumbiro baani bano baakirewo Kivumbi be bagamba simanya babba sweta waliwo gwe bagamba yabba essimu ojjukira incident ya mufumbiro kwagala kuzika mukyala we kasango kaliko si kadwiro kadwiro suubira nti kino ekya Kivumbi ekyafiiramu n'abantu abameka mubandi badde bagamba oyo tumuleke bali tubasigaze wate kuba waliwo ekyaliwo ngoba yalobinga mulamuzi oba yalobinga kinate n'omulamuzi tayiza kimala kati wabanga waliwo bwebityo awo kamuzi nti muwanga bwafuluma ayogera ebigambo biri ebikankana buli omu n'akwata ku ttama kakati bw'oba wetegereza ebigambo bya muwanga byadde bya busagwa ng'omuntu ayise mu bintu ebimunyiiza naye byetegereza yatuse ku family ya President Museveni yalumbye amannya 3 yalumbyaga 3 eryokuna teryadde lya family ya President Anita Amongo yadde naddako Mama Janet Museveni mukyala wa President yadde namba 2 naddako President Museveni yadde namba meka 3 naddako mutabani wa President Museveni Jeno Muhoozi yadde namba meka 4 Jeno Salete yabaddemu ekyo nakyo kirinawo okukisunsula kati goyinza okwogera kuba kati bwogamba nti family ya Museveni edibaza eggwanga lino oyinza okuteeka mu lisiti edibaza eggwanga lino noteekamu Amongo neweerabira Sale ate ne Mama Janet nsobola osooka nemugjayo nenyigawo Sale exactly so fe abasoma propaganda ntunuulira ebigambo byewo bisengeka namba lwaki olitalabika mu byoyogera byonna mu byoyogera byonna olinga talabika zeba nakulabye edda ekiriwo kati abantu kyebeerabira
Sale tasobola kulagira siga nti bwe kyabadde naye kwa kyakulabirako nawe tonkwata obyo manyi mukwata bimu bannamawulire Sale tasobola kulagira bakuyimbule nga takusegambako Museveni tekisoboka ekyo tekisoboka nero ngene mpuya abantu gagamba Sale yamukolera kino si Museveni n'otunula n'oseka bana Sale akuba essimu agambe muwache huyo nga tabigende na Museveni gola kisoboka tekisoboka. So chances are high nti Sale kyabalagidde sigambye nti bwe kiri mu kivumbi totabiikiriza please MS totabiikiriza genda mpola mpola manyi bannamawulire munoonya wali kantu n'okalandirako kyokulabirako kireese nkugambye Sale tasobola kulagira esimu okuva eggulu ekuyimbula gwe n'oŋŋamba Museveni yadde tamanyi teba temukonsalutinze tekisoboka neera wabaawo ebigambo ebigoberera tumutadde ku lulwo kiro banakwatira ku roadblock nga taba kuba munyagwa wali tuvaawo nefsimu nevugira munyagwa mwesi ono tumusuubiramu okukusebya amaguzi naye tumutadde ku lulwo yogera naye ye naasirika kati esimu yatumutadde ku lulwo evuga okay genda maaso naye manya tumutadde ku lulwo gwe omanyi kati ekyo Sale tasobola kuyitamu ebyo byonna nga Museveni takola ki nga tamanyi kati nze bw'oba olumba gavumenti ya Museveni nkuwulira bw'olumba ne bootaliza ne mmanya wowooli omanyi Museveni yazanya eggwanga yamanya nti nyinza okuba nyina abantu abatanjagala naye nga Sale asoomuwudiisa n'abeera ku mmeeza ya Sale ekyo takirinaako buzibu nyinza okuba nyina abantu esinza kukolagana nabo bempulira saaga Museveni alina abantu mu kintu kya mutabani we General Muhoozi batasobola kukola nabo nkulayirira mwebali nga tasobola kukola nabo naye olwokuba bannabyabufuzi balungi nawe abeere ku mmeeza ya Muhoozi ewange tajja kujja ewange simulaba Museveni alina abantu abaganda basiraamu nga tabaganda kubatunulako naye nga bali ku mmeeza ya Kigongo yes namuteekaawo naye nga sente ziva mu gavumenti ye namuteekaawo ewa Kigongo naga Kigongo monitalinga oyo nze saagala namulabako waliwo abantu bali ku mmeeza za kibishop mmeeza z'abamufuti ninga Museveni yamutaddewo bapasita mulanga Pastor Kayanja ngolanga munabyabufuzi tava mu kusabira Pastor Kayanja munabyabufuzi wa opposition naye nga badeployinga Kayanja to monitor yomulaba agira abeera but monitor closely Pastor kyakolayo ekitiibwa tulinayo ka prayer akaida night overnight tulinayo ka overnight onoyitirako ekitiibwa tulinayo kano nga ku church ye mu monitoringa olowooza oli akwagala nnyo neera bwemutuula mukunyumyamu waliwo oluganda Yesu yeebazibwe ndi yeebazibwe mudda mu mboozi ne munywa akacaayi ye n'amanya byomuliko kati Museveni abo n'abalina nti ye ayina ba agents abawerako mu ddiini ab'obuyobuwangwa abennono nono abakulembeze bennono Mama Fiina si mukulembeze wa nnono akulira abasawo ba byabuwangwa n'olaba obwakyabazinga obwakabaka obwakyabalinamu sigambye kabaka batayinamu bali obwabo bwakumonitalinga neera manya bamanya nti onayagala nnyo omusajja ayagala nnyo ku obwakabaka nafuna omukungu mu bwakabaka ye nabanga gwe kumonitalinga gwe olwokuba nti oyagala nnyo obwakabaka bwakyabazinga agamba nti oyagala nnyo obwakyabazinga nti mufune Katikkiro w'e-Busoga oyo muteeke ku mmeeza eyo nera nebanga yemwombako waye nkya kyabazinga ayinayo kino n'odduka kyabazinga agenda kuwasa meetings okuteeka ne bakuteekamu naye nga bomonita bamugamba keep him busy ate mubeezeeko eriiso mumuta otubula ekyaliko so Museveni bantu bangi yalowooza nti nayise wakatikkiro w'ebyobuwangwa nanegotiatinga lerafonze Museveni si yantadde okwo kuba kwerinda so Honorable Kivumbi obutayogera ku General Sale nenta eyamuteesa waliwo dotisi zitagatta yateebwa ati naye ffe omanyi tulina ensowera zibeera ku bikomera by'abantu ekyo tulikiraba kakati Honorable baamutadde Honorable yali mukomera
Nuupu erimu faction kino gwe gusoose okukyogera. Nuupu erimu ebibinja bisatu kati. Nuupu yafuna ekizibu ekigenze kikuba FDC. Bagikolamu inroads. Bagikolamu emiwaatwa ab'NRM ne bagituukira ddala paka ku kikolo. Waliwo ttiimu ey'ababaka parliament abalowooza nti bali basiniya be batawakombyanga ku bukulembeze bwa parliament. Bayivu basiniya. Si basiniya nti baluddeyo. Bakakande si. Kenesipo. Angamba ababaka ba parliament. Ebintu bingi. Bintu bingi by'oteeka ku mmeeza. Obusi bate byetaagisa. Kakati kankunyonyola. Njagereza Honorable Zaake. Nga senior aludde yamaze ebisanja kino kyakusatu senior. Honorable Zaake yasinze okubonaabona ebintu bya Nuupu. Akakiiko ke baamuwa aka government assurance. Ebisuubizo bya president byasuubiza. Si bya government wabula bya president. President w'eggwanga. Okulanga bituukirira. Ow'eggwanga. Nene government assurance bisuubizo bya government. Naye wano ebisuubizo bya government biva mu muntu ogwo. President Museveni. Kati akakiiko ka Zaake kakulondola bisuubizo bya president Museveni. Oba bituukiridde kati mbulya muli business. Temuli. Abalala ba Loopu balina budget za 4 billion zoya. Honorable Ssenyonyi mu mwaka afuna milioni 4 something nawudde. Honorable Sewamala nga yazoogerako nti afuna milioni 4 buli mwezi. Ziragawa. Mulimu abalina akasajja ako ku mutima. Mbonyeebonye nnyo ekimala. Naye sisasuddwa kimala. Sisasuddwa kimala. Naye osanga omukulu nga Abdallah mulimu mayuuni. Sigambye nali njogeddeko naye nenze nteebereza buteebereza. Enyike ku mutima gye. Ngenyike ku eryo kwe etokota. Kumanyi bamugwako ne ku shadow cabinet. Minister Luli. Etokota. Lawyer mukukutivu wa Abdallah Munyomanya aweza PC 10 eza high court ezo practicing amateeka. Ne bamulaba kyamu. Nzo okulaba Kawali Abubeka, nzo okulaba mwebali abagamba naye. So ngambe biri bisatu. Waliwo ekiwayi kya parliament ekirowooza nti kyalekebwa emabega. Kiboolebwa. Neera kyova olaba olutalo lw'okujja Ssenyonyi ku bwa Loopu ne bwayita meeting tekyaweza hafu ya Nuupu. Oba waliyo kyetegereza? Nga hafu ya Nuupu. Teweza abaka 25. Nanti aba Nuupu. Aba Nuupu bandibadde nga 24. Nabo bennyini tebawera. Baba ba kibiina kigu Nuupu. Nga naye nabo tebawera ki? Hafu. Gwe tolaba ekyokumujja mu bwesige bwe kitambudde nga kya kibogwe. Walimu ekiwayi mu parliament ekirowooza si kisanyufu. Ekyo oyinza kiwakanya oyinza obutakiwakanya. Waliwo ekiwayi ekirala ekyakkiriza okukola ne gavumenti. Ffe kasita mutulekera ebifo byaffe ne tukola ne ssente. Bino ebyatukabanja tukaliita muddangayo kubitugamba. Mwekiri nabamu ekiwayi ekirala ekyabakarampenge ekiri ku struggle ennene naye ekyo kitono kigenze kinafuwa. Nakyo kirimu babaka oba kirimu? Kirimu n'abatali babaka. N'abatali babaka. Bamufumbiro mwe bagwa. Baani bakarampenge. Tujja kwokya abantu omuliro balina okufa banno bakyali mu struggle eyaddala eyaabwe ey'okulaba nga batwala eggwanga. Ebiwayi ebyo mu kivumbi intelligence gyennyina bwe yali ekitalya yakyalirwa abantu abatakka wansi wa 10 buli lunaku. Ab'ekibiina naddala. Nebabawo exchange ebiwayi nga bimukyalira naye ngaokusinga ekiwayi kimukyalira kyekigamba twetaaga obukulembeze obupya kavule. Yes, bino nkubuulira ogyeko oli okuvaayo nanvuma buvumi nobodekani challenge. Mwana n'amanya nga manyi. If somebody challenges me, nyamugamba gwakyala ne gundi naye mwayogera bwe muti. Nga bamugamba twetaaga obukulembeze obupya kavule. Nga bagamba kati Kyagulanyi Ssenyonyi Lubongoya. Kyagulanyi Ssenyonyi Zedriga waliwo kakampu ke bagamba kaabamu
Rubongoya ye mu lutalo alinga matoke mugakoza mbinyewa gawomanga binyewa wakoza nganyama munyama gawomanga nyama amusemba ko yaho mutufu yebyo mwamu wachayagala kubulira ngo musajja omuyivu omutraining obulungi yecho equipment ono wani to factory yagala kuwamba kyagulanyi nakugamba byagala kubulira ono wani factory wagira nagamba byagala kubulira wala abantu naddala abalowooza nti Kivumbi enkwatibwaye yalimu okuliibwamu olukwe nga abamulyamu olukwe w'ekibiina bennyini b'ekibiina nga baali baagala Nuupu yalinamu abantu abaayite baagala bano basajja ba DP abakadde naye nga balina genda nga basuula omuko mpaka lwe banaabamalawo kati kigamba n'akatambi kya Kivumbi okulikinga kagende mu security afuna ebizibu byafuna bakuyita ku bisaso meeting yali secret yali confidential ngetesa kalulu kagenda kutambula katya tugenda bikwata bitya nakalulu nga kawedde kyokka katamine kagenda mbasi kumulabisa tumukubise so mo person baide ekintu ekyo kubisa munyagwa so Museveni amutte tumuwone babikola opposition mustago zona bibamu ne South Africa byabanga mu mulwanyi nagende South Africa nga muyekera nadde wabo okulaba aba family ate bino benyine bavudemu ne batemyako police kino ne bamutte so waliwo ekibuga ekyakyalira nnyo Kivumbi ekya Nuupu ne kimutegeeza nti ebweru waliyo vacuum Munuupu gamba omusajja yatulekawo yaddukira mu America kati gwe tulinze ojo wamba ekintu naye Kivumbi yadde afulumye kuwamba kwe kugamba nti ku Monday ngenda ku kitebe Kivumbi yadde ayagala kuwamba ekyadde ekimuleese ate gwagenda ku kitebe kyammwe olangirwa kyolangirira aina statement zadda akolanga awana Kyagulanyi naye nga faba kugwa yofuze nkulira omukuba president waffe omwagalwa aligenda okukomawo gyali nga bano twabamala amakulu eri kitegeeza kyekyo kitegeeza nti talina mulamu ye exactly yava ku mulama naye waligenda okudda nga fikino twakireze mba nkolaba Kivumbi bamuteekamu enjiri evuga ekintu ekyo kiwamba naye ne kaweefuwe n'atandika w'ababaka abamu nga basonda ssente zireeta abantu ku kooti yes neera n'olunaku lwe yateebeddwa mobilization yabaddemu ekizimba ne ku masigidi kwe yayogeredde mwabaddemu abakyala taxi nga badde bakuba takidiira nga bazikira bazinze ebikonde byabaddemu momentum bakita kuzimba momentum kati Kivumbi nze gwe mmanyi gwe nakolako naye bwe yeematiza enjiri bwe yamuyingira kano gigambamu abatali banuupu abagendayo mikwano gye nga sijja Nuupu nti ekintu kikalu gwe nfuluma kyakuwambibwa buwambibwa akati nze imaani kodaliwo Kivumbi ndoza imaani n'erinnya ey'okukiyoolawo kati mu kufuluma ng'ayina okwogera ebintu ebisanyusa bakarampenge ba Nuupu atandike revolution ayingire mu Nuupu abenga azikusa ekibiina amale faction etandikibwambulutalo lutandikirawo olw'omuntu surgical operation etandikirawo nga bwajira beyali Haji Nassan Sebaga yakola mu DP White najja Kampala naye Kivumbi nga bwe nakugambye ayina obunafu bw'aba ayina ekimutembye ku mutwe yeemalirayo nnyo ebirala negative factors tazitunuulira yasimbula olwasimbudde kati speech yamutawanyiza eno enduulu yamukyamusizza ekisinzika okuleetera abaana byafuzi bawanda kasukawo point enduulu neeraya omanya nti oli ku kituufu Museveni agenda kufa walalalala kati nganyongerewo ki ekinaaba kubya enduulu ng'akasukayo mukyala wa Museveni kati nyongereko ki you understand kati nkwa kyakulabirako akatambi ako okutta oba essimu yavanga ggulu nkwa kyakulabirako
Katambi yako ne bakasindike eggulu nteraba ndaba gwe watugamba laba ulira omusajjawo ekyokulabirako just okiwa nti singa eba yave singa zisimanyi n'oli yennyini ayinza okuvaamu naga kati mutadde namanyi waliwo ekitatambula bulungi kati bana babadde naye katugamba baga nti ekintu sookiwamba be bamuwa amagezi okugenda okuba olukuŋŋaana ebutambala oluvannyuma lw'okumuta kuba ku kooti teyayogererako kigambo kyonna yali ayagala kakasa nti bamuwadde beyiro kati ye yalowooza nti bye bya bulijjo tubadde tuzanya nti bakuwa beyiro kizibu okuddamu okugira okukola ki kasita ofuluma naddala mu kooti n'ovaawo n'ogenda kati ye yamanya nti bino nja bikuba bye bya bulijjo tubadde twogera nfune bana abawagizi banupu bakyamuke nve ebutambala nomba ekitebe nziremu ebigambo bye bimu kyamuke ntandike bana nga ababaka bamugalangirira rallies bana ababaka nga bamumatiza bana abamu tutandika okutambula okukola ki ate ojjukira basentebe ab'ebyalo bagenda balonda mobilization sotandikirako eyo mu Buganda yo project yamugeze byadde kuwambawo president wa nupu ekyo kirinako obukakafu obumala okuva mu sources ezimalira ddala kati nga teziriko okubuusabuusa Kivumbi yadde ayagala kuwambawo wa president wa nupu yadde azimba momentum neera tunulira aba nupu tebali mobilized nnyo mu kumugamba free Kivumbi walabyeko abiteekayo nina naye balifututoja benale nga bagamba siganye wabadde oyagala bukulembeze naye wayiseewo nnyo bafutu bigere kakati nte nabo bagifunye nti ekyadde kiva ebutambala kyadde kiwamba kavule oli yatiitiira ono mwana yewaffe yaliwo oba tonakitegeera kyenkulaga bwe bate bazimba momentum ewamba oyogerayogeramu ebisanyusa abalwanyi nobazaamu amaanyi okubagamba nti oli pulezidenti waffe waaligira ngo bano twabamala kitegeeza olangiridde nti oli olutalo lwamulema nenze kankibinule neera Kyagulanyi akimanyi ekyo bola teri bafuuti sojja bali mu kuzimba nnyo Kya Kivumbi kumutta tebaliyo abakimanyi kati ekyavuddemu of course kumuzaayo bwe biba risk ndagamba obuzira n'obutalengera biba biti risk ekyavuddemu kyekyo yali tasuubira abasajja nti bayinza omugwira ne bamuzaayo ekibi ennyo nti of course yakwatiddwa basiriki magye tegabadde poliisi magye ga UPDF ge gamukutte kyotamanyi oba ali mu mbeera kyo amututtewo baki you can't know ekyennaku ekirala ekiddirira bw'otunulira ebigenda ku social media olabanga public eyamuwaddeyo munnaye yayiseewo nnyo public bw'ogitunulira olabanga comment zayo ziraga nti bamuwaddeyo ate nabana abanuupu obalaba balinga abasirise n'akabinja ke kali akayesaawa tukiwambe nako tekalabika nekyali ekyetagisa mwangu ogenda kubba olukuŋŋaana olwo nga yakava mu kkomera akati kiddayo ku karakita mulimu abantu abalina karakita mu bulamu bw'ensi omanyi kibi nnyo okwewa laatiri ezitakujaamu laatiri kiro laatiri si kiro toli muganda sijje bakozesanga edda nate si kiro luguzungu buzito kale laatiri mu luzungu bagita pound pound okwewa pound etakujjaamu okwewa obuzito butakujjaamu tokozesa kiro kati muganda wange oyo nagambye kisinga okumusumbwa kiba ye buli kaseera ye kasita amanya nti kati tuli ndi wano wenyina interest ngoda nakyaŋŋamba kuba okozeeko naye mu byobufuzi nyo nze siina gwe simanyi wano kalakita ye eri eti osobola ogitunyonyolamu sebyandwadde birungi kumwogerako ngaali mukomera nzijala nnyo omuntu ngaaliwe nolaba ekimu alina ekintu kyokwetunuulira nga ye yekka yeyagaliza yekka kakati omuntu mukweyagaliza yekka amukola naye ayagala nnyo outcompete others nkole empomye nalunga yagoya amayoni ayagala nnyo outcompetinga banne benga yayogere nnyo ezo constituency enkalu neri nkalu naye tugenda teekayo omuntu ate afunye ekizibu banne bagenze bamutegeera
yayogerera mbu alina ekintu kye yagamba Kyagulanyi nti Mpuuga yakimugamba. So ajja ewuuli nakubona chemical agula obuganzi. Si bwe njogedde ebyo neera nawe okyongeddemu nnyo. Ate bwe kitaputa obulungi bwe kisobola otegeerekeka. Ate otaputa byesoogedde lwaki otaputa totaputa ng'oyogeramu kyoyita okutaputa kuvuunula. Kuvuunula naye ono kyayogedde n'otemaatema ensonga y'ono. Sigambye nti agula obuganzi ayagala nnyo obukulembeze. Ono n'ekivumbi tayagala kubeera abantu nga bamukulembera. Kiyinza okuba kyamukozeseza mistake. Eyo jihad yabadde yadalangira jihad yakwamba Nuupu. Abanuupu bayinza okwefuula abagezi ne beefuula abisambajja n'enzemba nakola byedda. Ate mu basirusiriimu mu byobufuzi wano. Yadde jihad kati n'atamanyi ebigambo byakozesa kusanyusa Banuupu. Wano yategedde nti alina lakuna. I'm sorry, not lakuna, alina problem. Ey'okunnyonnyola bamutadde batya amangu ago. Kati n'atayagala byawano byanuupu obimanyi. Kati mu kubutakubuuza bakutadde batya olina kwogera ebibasanyusa. Nti okumanya omusajja yabakubye n'eri mu kooti n'avaayo ku merit. Owulira ne wano kyabakola. Nti musajja oba okimaze oba bamaze. Bafoot soldier nti kasita ovuma agenda kufoda ng'enduulu erayo. Enduulu erayo. But the rest is history. Ebisigadde tumusabire busabizi omukulu alabikeko mu kooti. Tokolangako naye mu kibiina kye ekimu kyonna? Nakola naye mu FOC, naliko naye mu DP naye nga senior. Ye nga senior? Yali senior. Weewaawo namusooka okuwangula ekifo. Nabeera meeya nga yetannawangula. Wabeera meeya 2011? Nga yetannawangula. Ye nayingira 2012? 2012 mu by-election. Naye by-election eyo nagirimu nnyo bye sijja kwogera. Naye n'omulala yagirimu yali Besigye. Dokita? Besigye. Bangamba nti buli kimu kumpi bakimusondera. Wallahi ani yakugamba? Mbone suuti omusajja yamutwala. Nze sibirimu naye gamba nti gwe obyogedde. Saagala obuuke wano gambe Nyakwaya yangambye. Gamba ebyo bibyo. Naye nze kye mmanyi nti dokita yayamba. Abantu bayamba. Naye Kivumbi wa 2016 nga toyina nakusuubira nti Besigye alina kyali amukolera. Ate nga namulaba kulala ya dokita. Awa. Olombabaza ebbise mu kampeyini. Dajja nabukire ya dokita namukkiriza. Dokita ogenda okunominatinga eggulo limu nga tetunanominatinga 2016. Ku Katonga 2015 obanga mugwe 10 awo. Ku Katonga. So mbadde meeting before okunominatinga Besigye mu 2015 kalwa ka 2016. Ku Katonga twaliwo abantu ba senior leaders abatasoba mukaaga. Ba senior leaders abatasoba mukaaga. Okujjako Nandala teyaliiwo naye yakola nnyo ku kya crowd eyo yawerekera Besigye enambole n'okujja mu maanyi. Nandala yakola nnyo. Sijja kukulimba ye yalimu. Nandala yali yeeno. Abantu bakivumbi tebaaliwo. Twamala gaali kubasukkako nga tubatta. Nemumukkiriza ate najja kulalayo anti ye Besigye ffe let me tell you, ffe ku mulembe gwa Besigye singa twalaba ebifo bino ng'ebyenfuna singa muli bagagga teri yandiwangudde bwe mupinga tetumukkiriza. Teri nkulayirira naye ffe tebyatukwatangako. Tugamba Mpuuga Masaka kye Kivumbi ajje n'ambooza nyina nerale gye nalaba n'ambooza era nga abawagizi nga bamugana ogenda kulala ya dokita ate nga dokita agamba mumuleke. Besigye bwe mpya itavala mu magezi. N'ambooza era naye yali asesa nga kuba dokita. Bannaye nga bw'ogamba Besigye nti obwemupi mbu tulinawo waffe therefore litajja nga Besigye akuba obwemupi ffe tetwabitegeera nti byanfuna. Ye dokita ali kukya bukulembeze struggle gye yali alowooza kutwala buyinza kyekyamuli ku mutwe. Besigye ekyamuli ku mutwe kutwala buyinza nga bino ebirala tolina kyotunuza mu Besigye okugamba FDC tulwane etwala ebifo mu Buganda. Akubuuza balimu baki ti Masaka waliyo Mpuuga kati awo tulwana ki? Kati awo waliwo ki? Eno leyaga kati awo tulwanyisa ani? Eno nte mujje ku mmeeza yange ebyo tutwogera ebirala.
Aganti wali kasibante yaliwo. Olane sereko. Owali wano independent. Gabesi takiza mu kati hata yetu mwagaza kisiwe nare mumuleke. Sechikubo we nare mbyate kati ayogere ebitu yamba kati oyo olwana nayo mwagaza ki. Kati Kivumbi mumugira mu candidate. 2012 Honorable Kivumbi wajja okwesimbawo. Waliwo omugenzi. Yandyerabidde my goodness. Naye tumuleke erinnya ly'effamire tenyigibwa. Waliwo mu kalulu ke baali balimu 2011. Akalulu ako kigambibwa nti OFDC yalimu wakumeka wakubiri owenaremu yewe kisooka mbu kikulukunyo mbumbu kati njogera mbu kakati OFDC yaddiridde Kivumbi nga wakumeka wakusatu naye Kivumbi ye n'agenda mu kooti n'asinza kulekayo kikulukunyu Kivumbi akuba kikulukunyu mu kooti papa waya mukuba oba yali Kadunabbi nga alopa ebyakamyufu waliwo ekyaliwo kisisi kyerabidde abantu mubalopa oba olimbu yagaba sitima Kivumbi yalopa embu kikulukunyu yagaba sitima bakuba kikulukunyu tudda mu by election naye kadde tuwamwe nga badde wakubiri owa FDC naye yali kikulukunyu okakasa Kadunabbi kikulukunyu Faizo OFDC yali wakumeka wakubiri n'obulusi lwerabira gumu kakaaga nga ne Kivumbi yaddirira awo nga bana bali mugumu something nga nenga imagine ntono kakati by election yedda NRM ereta OFDC omwana agenda kuba epande ne Kivumbi akuba epande Kivumbi agamba Besigye ne Bampuuga bonna babiri mwentese okusaba Dr. tuli bawamu kakati bano n'okujja aba opposition ababiri God bless you ogendere ku oli naffe tugendere ku ono kitegeeza Kivumbi tumusaddaase tekisoboka mu FOC team ya DP netuteekako ekifuba Besigye naayito yampita Katonga kati ng'ayise oyo omwana waye Kasulo bayani OFDC ng'omwami we bamuyise naye nga nsimanyi nti gwayise ne tugenda mu compound Besigye nga balina meeting eri secretive Katonga tatuula mu kizimbe atuula mu compound asoba wajiwa yali nangamba onale Munyagwa jangu meya Munyagwa nali meya jangu ne tugenda mu compound nagamba njagadde tugambe muganda wange ono nga wooli nti ku lw'obulungi bwa opposition avemu alekere Kivumbi yakwata ekyokubiri ate ze nkunnyonnyola ekyaliwo ezziga ly'omusajja liva wala naye naliraba sajja nga tonyezezze naye nga Dokita Mulaba ennaku emuyikidde kubanga omukulembeze gwe naakakola naye mu bulamu bw'ensi ng'omulaba atya nnyo okunyigiriza feeling z'omulala ye Besigye nze nkoze n'abantu bangi naye omuntu gwe naakakola naye ng'omulaba atya nnyo okunyigiriza feeling z'omuntu omulala gwakola naye ye Besigye ekyo nakyo mulamu Besigye ne mulala ne Besigye yeesise naye nga jjukira eno tulina FOC yesazeho bateekako maanyi naye nga bano baga kutubulakamairing nga bagambe mulaba FDC batuliddemu olukwe saaliwo FDC ebiseera ebyo naye nga nze ndi nnyo okusitwago ya Besigye natunuulira embeera omuvubuka nagezaako okunnyonnyola Dokita namugamba nja kulabika bubi bw'onominatinga ne sirabika bajja nkulekeredde bwe naalabika bajagala Besigye obubi bwakubye Kivumbi amumalewo nja kulabika bubi si muvubuka nti talina maanyi wabula tujja kulabika ki bubi muvubuka naga Dokita nkoze nti ebipande byange omuvubuka n'ateekawo kabbiiro namba onale Munyagwa ono agenda wagenda azikuleetere naye nanze bantuma nenzireeta noziwooli yalekawo omuntu ng'anyiize yagenda anyiize of course tosobola kulinda alabye omusonga parliament temwe balabanga ababe muvuddemu nga tasobola kulinda n'avaawo n'akola ki ebyo Kivumbi teyaliiwo yali tannamanya nakumanya nti FDC agenda kuvaamu ebyo twali mwanjulira bwanjulizi Dr. Besigye n'akwata ekiroole kye yayina ekyo yali yakozesa kampeeni za 2011
zowa president nakyo omuvuka muyita Nasuulu namuga kitwale wa Kiseka bakiddaabirize buli kimu ne bakiddaabiriza nanga batekke emizindaalo emipya system anti kakanyiza lwaki buli kimu kikubuulirako erinnya nze sogera bigambo byanjwanjo mu politics kyobala ngamba yakiwoono kati ukanigo n'omubuuza byaliwo kati Dr. Besigye ne bagenda ne Haji Obed Kamulinga nga batukuliddemu ne tubeere Butambala. Besigye teyava mu Butambala paka ennaku za kampeni zonna okugwa. Kivumi nga ali ku kadi ya DP ngwa Dr. wa FDC yamunoonyeza akalulu ye campaign manager ne 2016 namukuba namuteeka ku ttaka ne tusangayo challenge endala kuba Besigye yaswalira Butambala ne tusanga mu family y'omugenzi Sulaiman Kigundu ng'ereese omwami bamuyita Ssentongo Nambaale ono bijanjaalo bijanjaalo tomanya ino Uganda ku mugenzi Kigundu ono wa NPP National President tomanya ino Uganda ku mugenzi Sulaiman nga family gwereese Besigye yakuba mutabani wa Kigundu okumufiirako obufiizi nga tewali kyakkola katosobola naye nga anoonyeza ani akalulu Honorable Kivumbi twawemuka kuli kwali kuwemuka naye nga kwekaza Kivumbi alinawe yaliramu olukwe Besigye ku Mbabazi wayitawo emyaka egi Kivumbi najja ne project ya Mbabazi naye nga tagambwako ng'akuyisaamu loole twere kuyitamu bino byonna byerabire so politics wa wano muzibu kati tumalize ensonga ya Kivumbi kyade kyetagisa okubanita Mongi nga naye ali mu bizibu bye anti wadde olina okujja ne speech ekyamuukiriza abafuutu soja bagambe tufunye amiiri omupya tufunye omukulembeze omuki omupya ebyo oba oteekateeka amagye kugazzaamu maanyi kati kwekugamba kansalewo nnyingire Anita Mongi mboozi gye baagala okuwulira si Anita Mongi omuntu wabula kye baagala okuwulira nga kyolina obagamba essaawa ezo era kye yabagambye kakati Honorable Munyagwa njagala tukome wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala wonna wabadde osizira okubeera nga otulaba olwaleero twogedde ku nsonga za Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ne kakati tekinabategereka wawaali awatuufu ndoza basement of course okuva we bamuyoola era kyenewunya lwaki ekibiina tekinateekawo nnyo pressure bapostingako awo omuntu waffe twategedde yakwatiddwako omanye ebyobufuzi bya kakati simanyi bana mumwapostinga nga opostinze edda Intel gye nyina gye balina ekyo teri ayinza kufuulwayo nandala ku bakulembeze ba NUP gye nyina gye balina okusinziira ku ntegeera yaabwe ey'obufuzi experience batekuba lwayabagambye suubira nti tebamanyi edde ebizimbibwa omuntu naye bonna ne bafuutusajja buli mwagamba yayiseewo bafuutusajja baala kye batayagala kwogera kino kyagambye nsinziira ku kitebe kyabakanze nga namba emu yadduka ekitebe yakitya gwe gyoyagala okusinziira tugenda koma wano olwaleero tujja kutandikirawo naku olala akuume